So
n'abeera 5 oba 6 ebyo ffe tugiyiseemu. Twebaza Katonda atuwadde obulamu. Olunaku olwaleero era buli lwe tukuŋŋaana tweyongera okumanyiagana era buli omu okwebaza munne omulimu gw'obutume. Bassaabakristu mwenna okuviira ddala ku Kabondo okutuukira ddala ku Ssaabakristu w'essaza, twagala okubeebaza emirimu gy'obutume. Abasomesa baffe aba katikisimu mukola kinene okutuyambako. Kyokka ate nga butume bwammwe okukola emirimu egyo. Abasisita ne babrada tuli wamu mu bulimu bwaffe buno. Tulina abaweereza mu malwaliro, abasawo baffe, abaweereza mu masomero gatike baffe. Ffenna omulimu tugukwatira wamu. Paapa ennaku ezo yakozesa ekigambo kya sinodalite. Sinodalite etegeeza nti erinnya lyaffe ekkulu lye ly'okubeera omukristu. Ndi mukristu. Buli omu ng'ayatula nti ndi mukristu. Bw'omala okwatula n'ogamba nti ndina obutume, oli mutume. Awatali kwawula madaala agali mu Klezia, ffenna wamu tuli batume. Omulimu gwaffe omukulu kwe kuwangulira Kristo abantu bonna